Sawa ziri saruda chikazi saruda kaita ku sawa isatu ezokumakya olunaku lwakubiri katusimbudde bwe budde ye sawa ke kaseera anti bagamba tusimbu tutandika kati buno budde sawa zino za lugambo amanya fina zawedde ntuddewo ku lwa munnange Nakalema Shadja nga ndi wamu ne mwana mulenzi the young boy the star omwana omweru yekka nga ate akasana nawe kamwokya asigala ye mweru soko sirikemu toddamu kunyinyonnyolako ongobye lwa kintu kimu yanga boy mukulu ndi muntu mukulu okay muntu mukulu full stop kakati mwasuse mutaba naye abatulaba si mu bubi bulungi sagala kukaya nyabalinziika olunaku lw'eggulu lwantabudde nnyo tutya era nempulira kale ennaku nga naye bannaye ng'omaze okuba ku sheeno oba ng'okyaliko lwaki abantu abalamu naddala ab'eŋŋanda n'abarelative n'abaali nti nkumanyi nnyo ate be baleeta obuvuyo kale bambi bali abalaba obulabi baba n'emitima emirungi lwakuba nti ate babbo baba tebakwatibwako omanyi omuntu atakwatibwako nga talina bw'ayingira mu kintu tomanya ye ate mutima gwe kuba ye talina naye ndowooza naye bw'ayingiramu ng'anoonya wafunira ŋŋamba ki mumanyi bulungi Baby eyayimba oluyimba lwa Kasuku Baby star eyafa juzi kati gronade bano omukyala w'engajja yabadde n'abaana kakati oyo omukyala n'abaana babiri Baby yali musiraamu ensonga ezo ye yali musamize naye ate omukyala ono musiraamu ate ng'alina n'omukyala omulala yali musamize era sagamba oliwe Jumba bwe yagenda ng'atandika bakola ebintu byabwe ng'amenya emisaalaba kale mbabuulirako togenda nga mu extreme nti omenya omusaalaba omusajja osimirako buzibu naye kuolwo yantama tosobola kuddaawo n'omenya omusaalaba bw'oba tokkiriza mu kyamuntu leave it alone toyinza kuddaawo noga Sebuya kiringo okera kubanga yogera ku musumba oba noyogera ku Reverend nti oyo Reverend akola wati okirako prove nga mu mawulire kikkizibwa bw'owa fair comment n'ogamba nti oba abantu bano bakola bwe bati kikyamu kye bakola kyali badde bwe kiti ekyo kikkirizibwa kati bw'otandika nti bano abantu n'onnyo babi bakola bwe bati ate ekyo kyenjogedde kitono kuba kisobola kwogera kisukka kati ate kiba kisusse ng'ogenze mu kirala naye omukyala nonganga nti ab'ekika baatwala ebintu ekika kyaba Baby kati alina namwandu omumbu alina abakyala babiri kati ng'alina waliwo omuyimbi naye simulirangako agenda mwogera muyimbi owa Uganda nti yali namwandu kati ye ne babiwaako ebimu ye yalina omwana omu kati ono ne batamuwa kyokka afuna siringi 7 atambuza mmere wali ku Nabayiba bus park mu Kampala afuna 7 kwapangisa ennyumba n'alabirira abaana transport okubaweerera okubajjanja omugezi nga tanafa yakolaki bannange naye bannange seeguyo omugezi nga tanafa yali akolaki yali muyimbi nedda ono omukyala yali atambuza mmere kati naye ng'olya ate n'abasajja okumanya banaye naffe twabaki yamutwalako ne mukyala eyo gwe baatutteko ebintu golaba nga yalima emmere eyo mukyala emubende kakati sooka tusampulingiremu akayimba Baby kubanga waliwo abatamujjukira bw'omutegeera ng'olyoka olaba omukyala ono obulumi bw'alimu. Nakaziba Zahara. Gwani Zahara? Nze yali mukyala w'omugenzi Baby omukulu. Omuyimbi? Omuyimbi. Kati ki ekiriwo? Onsaba bwenkanya ku baana bange. Baatubbako ebintu byonna tebalina kye baatulekera ku baana. Abaana beetaaga okusoma naye sirina kye nnina. Olina abaana bameka? Nina abaana 2. Be bano be baani? Waliwo Ssennyonjo Lukasi ne Nikita Nannyonjo. Mubeera ludda wa? Tubeera Namuŋŋoona. Bani abatwala ebintu b'oyogerako? Famire y'omwami n'omukyala gwe yali abeera naye ekiseera ekyo ne mukwano gwe. Baby wamanya g'amatuufu yange? Embaziira Deo. Omugenzi. Kati byajja bitya okutwala ebintu? Ebintu ebyo beetula famire y'omwami ne bagenda n'omukyala ne bajjayo ebintu buli kimu ne bakibuzaawo byapa ne wetusaba obuyambi bw'abaana tebatufaako. Kati obadde otugamba nti biki ebikutawanya ebirala? So tubadde tusaba ku buyambi bw'abaana abaana bange basobole okuddayo ku masomero basome. Ebirala tolina bikutawanya?
abaana balina emmere bano mulimu gyenkola nfuna obusente butini muliisa abaana bokka tebusobola wadde obaliisa okola mulimu ki okubagulira ebitabo sisobola okola mulimu ki saba okola mu restaurant ng'ofumba emmere otambuza mmere batiki kola mu service otambuza mmere luddawa amayiba paaka mu Kampala kati olunaku ofuna ssente mmeka neno sikasaamu kwopangisa ennyumba n'okuliisa abaana ne transport n'okugula ebyetaago by'essomero kati ababebiddewo bo bakugamba batya ku by'okuweerera abaana n'ebirala tebalina kye bafaayo niwe mbagamba ntya tebalina kye bafaayo bantunuulira butulizi bagamba gwomanyi omuganda waabwe bamuziika buli mbuzi ku nkondo yaayo kati namwandu oli ye bamukkiriza batya gwe ne batakukkiriza kati oli alina ssente ate nze sirina ate alina gwe bongera era gwe baabiwa ye ng'akola ki naye muyimbi yaani oyo yita Lady Shamira ate gwe baawa ye alina abaana alina omwana omu wa myaka emeka ali myaka 5 kitundu kati nze gwe yatandika naye ewaabwe nga bakumanyi nga bamumanyi neewaabwe naliyo okumala emyaka mu kyalo nenkwata n'enkumbi n'ennimu luddawa byonna babimanyi emubende yakutwalayo kunobeera mu kyalo nembeerako mu kyalo ndeesaba omukolo Eddie Kenzo wakola nnyo okuziika kwa taata w'abaana bange nambi taata nfukamidde nga nkusaba saba abaana baddewo basome nanyini ssomero yampa musooke yampa essomero mpoma parenti naye wallahi sirina byetaago mbadde njagala abaana bange basome mama Fiina nkwegayiridde mukwano ennaku y'okubeera namwandu okimanyi naye nga nsaba ntasse ku baana bange basome mufunire ku byetaago Lutalo mmanyi bulungi ogamba David Lutalo mmanyi bulungi taata mwena mbasaba munziruukirireko ku baana bange mukulu Baby Wine twalyanga obutunda bwo nga ndi lubuto lwa muwala wange ono ne bba wange taata nkwegayiridde saba abaana b'omwami wange basome ate bajjo nalabanga bajjo alina byannyonnyola mu kufa nga bamanyiganye nnyo ne Babydeo ama tebalina gye bajjako gyendi naye nze ngamba abo abamumanyiko akatiniti maama mwena mikwano gya bba wange twamukimanyi bulungi nti Nikita ye mwana waffe omukulu Nikita yono nzaddewo yanjagala ni mwana mutono mwana namuzaala ku myaka 16 olunaku lwe naweza 16 lwe namuzaala naye bambi mbasaba begayiridde nakaziba Zahara ng'emanya gange naye banneeka nkubuulire lwaki abayimbi mulina nnyo akaze bamikwano temugamba nti tukuba nnyo abayimbi si kuba bayimbi naye this is reality ozaala otya mu mukazi abaana babiri omukazi bujakwana mu restaurant yagendanga newammwe n'alima mwabe nganda sebo muvuddeyo temwagaana mumwakubwana timumanyi Lady Shamimu naye n'abakazi tuyige banange tulekaawo by'okuddambulako serebu sita kamugende mufune kamuzaale ogenda muzalamu ogenda bonaabona n'omwana abo basita batono abalabirira abaana kakati ekyo nga kiri aweera abantu okufa abantu ne bajja mu bintu by'abantu ebyabagenzi simanyira ddu bweyinza kuba abantu abo ebintu ebyo binyinza gwenze ndabye abantu abafudde abantu ne bajja mu bintu by'abantu ne babituwa n'owulira ddala kawala kato ekintu ekyo ate buli muntu ali eyo atulaba ayina naye bagamba gundi bwe yafa oli yajja n'atwala ate ekisesa ne gwoba weesigira ddala nti weesigi naye ajja n'abitabulatabula seeguye omwana omulenzi ono afaanana Babydeo tekuliiko byakwewakana n'omuwala nsuubira ab'ekika gye muli mukirabye nti oyo mwana kopi yammwe kituufu
pulira nenga omwana mchala yo yandiyambiddwa eri abantu nduzinze n'emboozi gye nzirako endala mpulira mpulira muliye ontunuulidde abaana bano ebyana maama ennaku emuyinze bambi ebyana bo okuba obwongo bukyali buto okusoma nno kubulayo gundi annaye byebyo kale omulaba mannange simanyi nakumanya naye kamaama waliwo wano Siraaje be waŋŋamba muzaata bwe yafa nga batwala ku Lusuumu nti ennaku ana bwe ziyitako omukyala bamutwala nti ate okulabirira nnamwandu ofuna empeera nnyingi kubanga olabirira n'abantu be mu busiraamu simanyi naye bwe baŋŋamba nze saagala kunyonya ddiini ze simanyi erina kwana gaggwako ekitegeeza kati kisoboka nefunayo alabirira abaana banaye ate si mu bubi nakyo kiyinza okuba kituufu era g'obanga oli eyo ng'olaba omukyalo oyo nakwana gaggwako dda nga wandyagadde omuyamba munnange omuyamba kubanga alina abaana babiri ate akasente afuna katini abaana balina bajja wayogera bingi mu lumbe lwa bebiddeewo andi bajjo yali baddaddamu n'ayogera bajjo oliwa bajaddemu ayogere kati yali baddaddamu n'ayogera bingi mu lumbe lwa bebiddeewo yinza bata talina nnamba yange bajjo ate nkwagalamu amawulire amalala mangi bajjo kakuwa ennamba yange 0701 oba zeekuya bajjo nkubire 143 bajjo nkunoonya enamba giddemu eyange 0701 634 143 bajjo yabagikubako yekka mpulira njagala ayogere bingi mukufa ku National Theatre ono musamize ono ki naye ebyobusamize kati mu kaseera kano biba tebikyakola tebikyaliwo kubana bagamba nti wano omuntu asinga okugaba obuyambi ye maama Fiina ate nga yakulira abasamize naye ate mu Katuliki kakati nze okuba nti olina eddiini nnyingi nga toyamba ofunda n'omusamize ayamba kubanga ye Katonda yagamba nti buli kyokolera omulala oba okikoledde nze kubanga Yesu Kristo yagamba gwe nkusaasi era nti ati obadde onyambanga nti ddi Katonda n'agamba nti buli lwati obadde oyambanga abalala obadde oyambanga nze yani yennyini okitegedde omuganda bw'agambire ofunda n'omubi ng'akola ki ng'azaala kyotayogedde Saalongo Siraaje meya gwe babba obululu naye akomawo 2026 alina puruvu ki nti bamubba obululu owange bintu bizibu naye mukono wano Saalongo Siraaje ng'akyayogera ku kyokumubba akalulu ate kyekivulu oba ali mu kuyisaawo kivulu kaakati omukulu ono agamba nti Mayinja nange Ronald Mayinja yamuviirako kutandika okuyimba because nti yamugula agende amuyimbireko kati mu kugenda omuyimbirako ng'amuwadde n'essente n'atajja mu busungu ayali nannyini kivulu teyali ono yali promota yasitula ono mpaka mu kkomera luzira bw'ava mu kkomera ate yali alina oli okuyimba ebivulu ebirala yali tajje ono kwe kugamba sisobola kuyimba nnyimba zino n'abyepimamu okuva olwo n'atandika okukola ki okuyimba kyebagamba nti musajja yayimba naye nga ye entambula ya Saalongo ogirabye abasajja kiti kya muwogo gyokikasuka tekirandira ate buli muntu Katonda yamanyi destiny ye mubamu turning points kati eyo yona akaga omuntu omukulu yatambula agira awa Saalongo alina n'abapangisa wali ku sayidi wa ninga balabe wanino badde abapangisa ennaku zino kiyinza otegeeza ekirala kale katulire omukulu ono byabanja omukulu oyo gwe twogeddeko yamenya likodi ku Serena Saalongo kikati kyekitambula omanyi gwe emboozi tekuggwako oli muyimbi oli promota kyukyubigatta otya kiri kirala oyawudde ebintu bibiri ogasse kya muyimbi ne kya promota ate oli maneja w'abayimbi era kati manya nti nze abadde ateeka mu Rwanda wako nga ndi ndoza managingako Chameleone ona nvudde wa Chameleone ndi wa Palaso managinga Palaso ete kingana kuba kuyimba kyo kitone kiina kati okuyimba akutandika otya kuba ffe twakumayira mu bapromota mu basooka embeera yange y'okutandika okuyimba yizo okukabya ennaku kubanga nze kunyumiza endowooza kaba kunyumize waaba ekyatandisa okuyimba nagenda n'embeera awo nga ntegeka nali ntegeka nga bwogambye ndi promota nasooka nentegekanga nga ntegeka abayimbi ngenda ntwala Ronald Mayinja ebweyogerere ku kiswa papu kali awo ku kiswa nkwata sente nzimuwa
ngamba tewali buzibulaga taata manja kolo teyalabikako musajja yakwata bukwasinzi yakwata kiwedde yantwala sewo yantwala ku kooti y'ekira bankwata kolo banteeka ikeera bantwala mu kooti nga tebantwala luzira manya likodi yakola kivulu ku Serena kitalabikanga saakiraba era saaliyo ate nga wazimba nnyo omutima bayinja yankola omuntu akusibira akutwala paka luzira osolokola okusanyuka so yagala akusonyiwe omusonyiwe nga akoze ekyo ngaze nanyimbira ku show yange kati olwo otandika otya okuyimba kati olwo bwanyiiza nengamba ntangende mu studio nange nkuba oluyimba olwo ngendo wa Dr. T anjiiza oluyimba Nabbuto natandikira okuyimba tuwakapera tuwulire ngenda okuyimba Nabbuto pulira nze wankuba mbonkwatako sente zennina nzikuwa Nabbuto nengamba ebintu bino mbusebera sobola okuyimba ngenda okulaba batandisa okungula batandika kumpa bakuwa emitwalo 15-20 nengamba ebintu bino bwe biti bwe biri sikyateekamu olwo kutandisa okungula mwaka kyogo akaisaawo kati anyimbye emyaka 5 ni Salongo oyambadde biki olina emyaka emeka Salongo emyaka gyange nze ndi mu natandika nze Salongo Siraje azaddwa ku mulembe Museveni Museveni emyaka gyafuze gye nnina nga myaka ogijja wala emukono akalulu bakuwangula akalulu k'emukono saakategeera kati n'okutuuka katikati sinaakategeera mulo ne bakawo bweti yalingamba naye oba ngendeyoko naye nga saa yonna yonna nkiwa nti ofiisi egirafuuka yange ogendeyo okukolagewa mu ntebe wali eri saa yonna yonna ngamba omusajja ono we yanziba akalulu bangenda nkyanoonyereza nkyali mukugenda nga ogenda kwesoma 226 nkomawo mu kalulu ku kifo kikoze meya Mukono municipality bana abayimbi mwagala kukola muki muba mujjula byobufuzi saga byabufuzi wabula njagala kukola ebyo meya aliwo byatakoze era byali bindeese okukola era byenja okukola mulijja mugamba nti babuuza omukazi emyaka omukazi akola kyatabuka naye era wendabye Salongo nga bamubuuza emyaka Salongo Siraje kubadde kubonaabona nnyo Katonda Salongo sajja muto nsobola bakafeesike muto singa abantu bamanya onyonyola lumu nze nanyonyola mu nazaalibwa ku sabasaba igwe period igwe sabasaba ogimanyi sabasaba mwaka Seguya we bakubuuza omwaka gwe wazaalibwamu n'omwezi ng'ogamba bakusabasaba kati yaliyo kati ati gomanya gye yaliyo gwe n'omanya okusinga okubonaabona nga Salongo akoze muwasakola omuntu w'abantu bange kati naye era ebirala Kenzo ndowooza alina kyagenda okukolawo ku Wizo ani Eddie Kenzo akulira Federation okumuyamba ne Palaso bonna badde balina kale ebirowoozo byabwe kubanga twagamba omwana agenda mu depression kufiirwa munne moze good life obitegeera naye zalaba depression ya gundi ezooba kati emabega we yafiira omugenzi yali tagirina nnyo naye ndaba kati obezze kati anti kati wabawo lwoguma jjukira yaleeta ne ku nnyimba ng'oli yakafa mu myezi awo kati ndowooza singa zakwata nnyo yalibadde kale naye ate kati ne bibanga ebitagenze bulungi awo ojjukira mukazi we ate bwe yamukuba kagama embeera ejja buzzi bannange naye gwe omanyi kyetegeeza okufiirwa omuntu right hand man bintu bizibu nnyo nze kyeŋŋamba nti tuleke kumwogerera tuleke kukola ki wabula omukulu bamuleke omujajinga ali alien skin agenda muyamba nabi agenzeko wa alien skin awo katulabe Kenzo Wizo Manizo muntu ng'omuntu abalala alina emotions. He goes through a lot. He lost a friend. He lost someone who was dear to him. He misses the moments of the stage, the creation of the music, the travels, the making of money, the Radiant Wizo, the raw, you know. Ebyo nabimissinga ng'omuntu adda wali ebbali kibanga bonna abeeraawo n'oviibwako ddiyawo oba sister oba mother oba father. Memories ezo bwe zijja tezikuleka kyekimu. We cannot feel what he feels. We can't. But what we need to do is to pray for him and not to judge him. We need to give him a chance to be.
abeere kyayagala okuba neffe twongere kubanga tumubudaabuda tuleme ate kumuwongera kutunuulira nsobi ze okusinga okulwana okulaba ntubaire abasawo okumujjanjaba. Buli munnayuganda alina gyali eyo ng'amanyi Wizo kyayinza okuba ng'ayitamu yandibadde buli wamusanga mubudaabuda buzibuzi because do you know what it means okuvaayo n'omuntu you make it in life and all over the sudden emuli wakati wa lugendo oli naavaako kirabika kibi kifaananyi kibi nnyonnyo I can't imagine kibanga omuntu wabanga yakamala okukola embaga n'afiibwako omwagalwa we nga bakava ku mbaga like really so Wizo yeetaaga bujjanjabi yeetaaga buyambi yeetaaga ssaala yeetaaga kwagala whatever but ekisingira ddala obukulu yeetaaga kwagala yeetaaga kwagalwa yeetaaga kusembeza yeetaaga kuddaabiriza. Yes, this is a .com generation. Tetulina we tugenda kwewalira kamera buli omu akozesa kamera kyayagala just nze ndowooza bwe tubanga tereceivings ebintu bwe bityo naffe tubeere bategeevu nnyo okulaba nga tutandikiraawo okuyambako naye byogambambu abantu kwerekodinga buli muntu munsi aliyakitinga bubwe eriyo alaba n'alikodinga eriyo alaba n'ayambirawo eriyo alaba n'akola so kyonna bwe kiba kize kye tuba tutambula nakyo tusobola otutambulira mu nsi eyawamu eyeyagaza otherwise bwe tunadde ate mu kugamba nti ate ani yalikodinze ate osanga senga tebamulikodinze osanga ate teyandifunye attention eno ffenna tetwanditegedde kyayitamu ne bwe tumala okitegeera tutandika okutema empenda kati nga ze tulimu mumbuuzizza byonna nga tomanya ne kyonna ekiba kizze tulina tutambuliraawo ne tulaba nga tweyamba ne tuva mu mbeera eyo. So bagamba Wizo ng'omuntu akola ki yafuna obuzibu obwa muganda we okufa bwe yafiirwa muganda we n'ebirala nga bwe mwabimanya tuva mu nsi esima ennyo sijja gamba Uganda yokka wabula mu nsi yonna basimanyi abantu nga bamaze okukola ki okufa ekyo kimu ekyokubiri sijja nnenya bo bokka era mwene embeera mugenda laba abayimbi bangi nnyo era tuzze tubalaba nga bali frustrated ne bavayo obulamu bwabwe ne bukyuka okusinga ku mwali mumanyi olw'ensonga bannayuganda ng'abayimbi bayimbye bakubye endongo naye embeera nnyingi toyinza nnenya abantu bokka. Ngamba AI teyandibadde mbi naye bandibadde bafuna permission to use someone's voice. However much it is AI, but it was someone's tone. To use that tone, the people or the family, they should benefit from that because it's a tone of someone. Kubanga bakola tone wadde ya muntu mulala, omuntu oyo yanditegeddeko bwe ndowooza naye nga AI si kibi. It's not a bad idea. Like for example, the song of Azawi, it was brilliant. It was a brilliant idea. It brought Charleta Radio back in life. I really welcome that idea and I thank Azawi and the team for that. I applaud them for that. Just well, Chensaba, in a continuation of that, families z'abantu bano zanditegeddengako era ne bafuna wadde AI naye tooni eyo nayo esasulirwe family egende maaso. Sirina buzibu kasita n'abanga bakwataganye ne family oba nange bwe mba wendi. Ndowooza mulabyawo Kenzo ne Palaso bali boogera ku mbeera ya Wizo ate Palaso n'abagamba nti abayimbi bangi bayitamu eyo embeera era bajja kuyitamu eyo embeera naye nga ntwala okwebaza n'okusiima eri omuyimbi waffe Kenzo kubanga kati oluzungu mukwano gwange oluzungu lwe lw'amaanyi lwofuna mukisa okuwaka speech oyogerawo oluzungu manyi obanga otambula mawanga g'ebweru mawanga g'abazungu ate n'ofuna omukyala nga minisita kwegamba every time alina okubanga ayisaawo oluzungu Seguya. Kenzo musiimeko kubanga munnange si byangu we twatandikira ne we tuli ssaawa zino tulina okwebaza Kenzo ku luzungu olwo. Otyo omaze? Simaze maliriza. Kaakati
ngenda kumwebaza nnyo Kenzo Sebo ng'oyambye namwandu wa Baby Deo. Kubanga okumwebaza okuyiga oluzungu ekyo kimukakatako alina oduyiga olulwe mukulembeze atambudde ensi yonna kiba kitegeeza naye wano tugenda kumwebaza nnyo Sebo nga omukyalo oyo ate nkwebaza nnyo in advance Anderson Kato tomumanyi naye yayambye kakati waliwo kasoke nguzeemu koseguya federation ene eriko ey'abakenzo ng'ojjeko okuyamba abayimbi ekkirizibwa n'okuyamba bannamwandu abamulekwa b'abayimbi anti ekibiina tekibaawo nga kyabukulembeze kati nga ekyabamawulire tekikoma kuyamba amawulire naye n'abakwatibwako amawulire ate tekikugaana kukola social responsibility mu community n'oyambako kati kwegaba n'oyamba n'abatakwatibwako kati nga federation yabya abayimbi kati Baby Deo muyimbi ate ono ddala ate ali mu direct she's a direct beneficiary from the federation alina okuba direct beneficiary nti olaba bakola ne social responsibility bagamba juzi bagenda kuyamba abalina obwongo abakozesa ebiragalalagala obwongo ne bukyukako nga tebagenda kukoma ku bayimbi bagenda kukola ne ku balala era omwezi guno gwe tuliko gwa mental health bo kana akantu ojukira ketwambala ku 1st December World AIDS Day akaredi akali bwekati bo omwezi guno bwoba ojukira embeera eno ya mental health twambala ka green akali bwekati kafulumye je buli already dakuba abantu munayi tebafa ku mbeera ya bwongo kiringa abantu batafa ku byamannyo nti naye nga ate amannyo obunadde njogera n'omusawo Ibra owa Identical Care nti ndanaagamba nti bw'oba nga oyagala amannyo go gawone genda bakebere amannyo buli bbanga olaba lino ligenda kufa naye omuntu limala muluma akatuli akatono ne kageja kwegamba ffe abafirika tetufa ku bulamu bwaffe olaba tukyali ekyeggulo n'otula essaawa 3 ez'ekiro essaawa 4 n'olya essowaani ya muwogo n'eyalubonde kati ekyeggulo kiveeko nawe tokimanyi ekyeggulo waliwo amaka agamu eyo nga bo tebafuna kyamisana nga bafuna kyaggulo kati wona baga bave ku kyeggulo oba goyingewa kakati tetugambye bwe tutyo tugambye nti bw'oba osobola tolya kiro mmere essaawa 3 have dinner lyako obuntu obutonotono kubanga ogenda kwebaka emmere digestion bwejja ebeera mpola mpola oba kale baziyita batya ziri ezi calories tobaninga calories tokozesa maanyi kiba kitegeeza emmere egenda kwebaka bwe efuka amasavu lwaki abantu balina akana akabuto ka wansi zalika yatugambye eggulo ke yasalako kabasito yakozesa omutwalo mulamba ogwa ddolo kasalako because bw'olya emmere ne weebaka yonna egenda wano wet nezaala amasavu kati gano gaba amasavu agakabuto wano okitegere nkubulya byalani bw'oba olya kimu nga kimu kyali alina kukirya ndowooza ssaawa oba 12 kuba jjukira oba wasiibye enjala kati 12 oba obalansinze wakati obutalwala alusaaza ate n'olya kiri ate n'osiiba enjala ddala n'obanga ogenda kulwala ebyobulamu bibe siriyasi waliwo bano bannakawere nga yeetagaalye asule ng'ayina amata ekyo tukiddemu nga omusiraamu bw'agamba nti bw'oba oli mulwadde ye ne musiraamu mukatuliki naye bw'agamba bw'oba oli mulwadde ne bw'otasiiba mukama alaba akajjampuni okubalagala mu bwa kajja ogambye ndi mulwadde nga toli mulwadde n'otasiiba ate katonda ng'akulaba ono biikira mariya aba akulaba abakatuliki lwaki tuba nnyo obutakola kubanga mutya okubalaba aba akulaba ono naye nga mukolayoko ku bibi mufa obutakwa naye nga mukolayoko oli wa ddiini ki nedda nyumbuuziza kati njitegedde ne bagamba ababalibwa bwe bakubala bw'oli mukatuliki yogera bulungi ni mukatuliki kakati ngazegwe wali bayibuli yenyini egamba omuntu babuuza yesu kristo omuntu ayonoona emirundi emeka emirundi 7 kitegeeza buli kaseera tuba mukwonoona nze okuva nenalaba paapa nga yejjusa natya nnyo ne katuli mukola lugambo omutukuvu paapa naye ayonoona his holiness oluffe baani kati naye era naye ffe tuba n'ebibi mu kulowooza mu kukola ne mu butakola ayinza okuba yalowooza naye n'atakola oba mu kukola ne mu butakola kale tebeeza newejjusa n'obutakola ate nzijukidde ekigungu ba naye kigungu abamiisani mapeera we yatuukira ne brother amanzi amazzi gazinzeewo twabadde tubibalaga wano terakaya abadde tunatuuka nga twakava ku crimoge ekigungu entebe we baatuukira we balinya ekigere ekisooka bapaba 1879
February omwezi kakati amazzi galiddewo wonna oba galiwoko batera nnyo gamba Seguya nti amazzi we gajja ne gali ewantu kitegeeza gaali gabaddewoko ensonga kigaba gakomyewo mu kifo kyago kakati awo ekyo simanyi mutima gwokyogereramu olinga agamba ekifo amazzi gakitwale tuviireko ebintu byaffe kati kumpita wa mutima mubi oba ogezaako kati kunsiiga kiki nedda gwe naawe ndaba oyogera nnyo nesinga gwe Seguya olugambo nedda gati gwe nti oba gakomyewo waago nefanya okusaba essaala amazzi gaddeyo mba oba gakomyewo waago kati tusabe gaddeyo ndi kati ffe twazimba ewakyamu nsiagalako entebe eyo waliwo n'ekifo ekirala Ssekabaka Kintu bwe yajja okulya Obuganda alyoka agoba Bemba Musota yava bagamba yava Abyssinia abagamba yava Kawuka Cave nagenda okulinnya Elgon Mount Elgon waliwo Kawuka Cave Mpuku agaje yava awe ngamba kati oli ye Mapeera oli brother Amanzi kati awe baatuukira tewali mazzi naye kati olaba gye gatuusa kubanga amazzi ogenda twala brother Mapeera kijja tukola bulungi nnyo tuteekemu essaala twebaza Mapeera nembule amanzi wadde ombuza Jengwa ndabe Jengwa kati abaletedde eno mwebale amazzi ne Mapeera mwebale abalete kitangala odamu kumbuza eddiini 27 February omwezi 1879 ye gigenda wera emyaka emeka bukyabatta bajulizi wali olwedde ozaaliddwa taga kuntabula Seguya emuuza wali olwedde ozaaliddwa omuntu eyaleese omukazi ono amutwale kubanga mwaka omwaka ali ozaaliddwa mutwale saba ozaalibwe abajulizi babatta 1893 1896 okweyongera tebabatta mulundi gumu naye ssebo naliwo kakati awo embuuziza Mapeera yali Montpellier naye nga Omuganda yawulira Montpellier nga tasobola kyogera kino kya Lufalansa Mon and Pierre kitegeeza father kakati oba my father aka naye omanyi ono Mapeera yennyini Mapeera kyekizimbe kye kyetwamubulamu wali Constitutional Square Kampala Road Mapeera okumuwa ekitiibwa era nakomyewa wali ekigungu eyo era entebe ekitala bw'otuuka ku nnyanja Nalubaale waliwo era obwato obwa Pala Ssekabaka Kintu bwe babelieving Abaganda nti kweyajjira ng'ava Esese nga nagamba bagamba Kawuka Cave abalala Abyssinia mu Ethiopia abalala gamba nti yava Sese najja kati obwato we yabuvaamu yajja n'omuyambi we we yava Kaataako n'akalala ne bumeramu emiti eminene era weegiri mpozi nga bagitema kuba ekiriwo ennaku zino abantu balwanyisa kumalawo emiti eminene egy'emivule nagenda nenjiwaniko ne feature story dda mwami wera nakubuuza ekibuuzo naye ojja kutya nk'ogamba ate ntandise kati abuuza waliwo kaseera ako alaba ndowooza njogera ku byafaayo n'agamba nabiraba nedda maama nasoma Makerere University mawulire osoma amawulire bakusomesa history of Uganda ate bakukubira mu bufaatha walio kunnyonnyola byennyonnyola kambireke ate oyogera nnyo bwe buzibu soko enyomize oba kubira mu bufaatha olugambo nga lukususe wamadde nisiga bw'owulira ago otukoye ng'ogizannya ate tukutanzikiriza kumala naye ayagala okumanya akasaye bakukubira mu bufaatha awo ng'olugambo ebyo tulibiddira owaye okola ki wano mukulu Seguya nzize kulabako kubanga munnange embeera eyo nengamba mukulu Seguya lwaki sijja nange njogereko naye badde mbuze mu amanya nze Fred Mutyaba mukulu Seguya nze nakuyimbira kayimba Katonda designer nacholavu n'obimbo bulala bungi nnyo sebo oli muyimbi mukulu Seguya ndi muyimbi amanyi ogambye gwani nze Fred Mutyaba mukulu Seguya kayimba Katonda designer tewakalaba ayi mukulu Seguya naawe sajja gwani
onkutte by surprise. Akayimba akalimu omukulu biwaini soba mukulisegula tewakalaba. Yimbire mutuwulire. Katonda designer, Katonda wa Uganda, era Katonda wa Africa. Wano twegomba Bulaya, buli omujaya yanira okugenda ne twerabira nti ebirungi bisibuka mu Africa. Ulira zabu ne feza bisibuka wano mu Africa naddala mu Uganda mazima buli kimuntu kirina. Yesewo. Kakati Yesewo. Obadde ugambe wakakoma wali obera. Tambula mukulisegula Uganda eno si sebe mukulisegula yakaluba kati ng'omusajja tosobola kubeera obimanyi. Bigenda maaso biraba kakati nalina okutambula mu mbeera bwenti ne bwenti. Nga bwenyenyenye oli ku muzuuli. Ndi ku muzuuli nnyo mukulisegula. Akayimba mukulu Pademan yakakola mu Fire Studio. Kakala akayimba kaba kali mu studio. Omukulu agenda awulira akayimba abuuza Pademan mwana ki yayimbye akayimba kano. Pademan amugamba nti wali wano bamuyita Fred Mutyaba. Kakati munnange Pade nga nkoonako kasimu ngamba munnange nno omuntu gw'oyagala ennyo akayimba yakawulidde n'akaagala ne mugamba leka naawe nti nze ngenda ne kamera omukulu omugenzi Sami Edit yakwata video eyo tugenda ku Firebase Studio manyi tugenda kukolerawo video omukulu nga agamba kana kayimba tujja kakwatira wano nga ntwaleyo mu hoteli kololeyo sigimanyi namannya Sokoleke Sami Edit yafa Sami Edit yafa Sami Edit yalwala munnange n'afa yalingaawo n'akulabye era munaye mukama muumuze mirembe mukulu Seguya kati dayiri gyokomye yes kati munaye omukulu ngenda ku hotelo nze nga nali sigenda nga namu omukulu ng'avuga escalade n'abayimbi bonna ekyali awo abayimbi bayiika nze nga byogerako byaddi bya myaka bya mabega kawo sikati mabega kawo escalade yagivugaga mbudde buli mabega kawo munange ng'omukulu video ng'ekolebwa abayimbi nga bajja kati watandika ddi okuyimba natandika era mu myaka egyo mabega ko nga 7-8 mabega oyimbira mu kibiina ki saawa eno sinaba kufuna kibiina nedda ngamba luli luli era nalinga solo artist ye mukulu Segwa nali solo artist naye omukulu oyo namwagala nnyo ne Firebase era ndowooza abantu nga balowooza nti emboozi eyewedde tudde ku ndala endala kakati endala mukulu Seguya nenkola n'oluyimba olulala baluyita Nacholavu Nacholavu oyo waliwo nali ninawe nsula kati ng'omukyala n'omwami babeera mu mbiri gwe saawa mwenda za kiro nomula balwana kati awo nengamba abantu bakyalina Nacholavu omukazi ng'omulaba bambi muwombeefu mwetowaze ku muziga awo naye omwami nga bw'akomawo banaye nga gundooli ekibooko ekiro tugenda kuwulira nduulu awe nawandika olimba Nacholavu mukulu Seguya naye nga gwogiyina nziyina nnyo nze nsinga mu Uganda muno tumira mukyalawo mukyala wange gwe ngenda okuwasa gwe naatera okuwasa nkutumidde nnyo era nsaba munnange nze nina Nacholavu disappointinganga amannya ge yani amanya ge mukulu Seguya sijja kwogera mukyala amanya togirina toyina Nacholavu abayimbi oyo muyimbi bamuyita Rising Star oba muyimbi omuto Rising Star n'omuto byebiri muto mukulu mu myaka muto mu kuyimba naye wansazizaamu emboozi yange tekabaka kintu bwe yava essese najja nagulira kwagoba Bemba Musota wali ekitala n'emyeso gya Bemba Musota bamusangira ng'azannya mu myeso gyali baleke bamugoba agende olutalo lw'ebirumbi gyeruli eri gye balulwanira enaggalabi bajja onnaakubye essimu namuyisa obwedda bajja nemubwana enamba yange era ku ssimu kuno kwali kusabula ogenda muwulira ate namukoze eki mutegeeko wano tekinologi bajjo sebo wetubadde nga twogera ku mukyala wa Bebideo gye batutteko ebintu ne batamuwa wadde ng'ate alina abaana babiri ab'okulabirira obaddeko oba obadde weebase bakubidde bukubizi nti nkunoonya bankubidde bukubizi nti onoonya ne mpulira ennaku naye kyesobola okugamba omukyala oyo ompulira Seguya ebitagambika nti agume ensi bwetyo bwebeera abo basamize bajja ne beevuwamba omukolo ne bakolaakola ebintu ne bafunirako amawulire ne batagonjoola nsonga abaliwa omukazi bajjumba abo abalimbalimba abantu kati ye ng'omukazi alina okunywerera mu Katonda ogoberera trend ya bbawe obusamize bubi era musiraamu wali wano waddala era waba waali awo njagala mumuweereza buyambi nga mwenda mulaba nze byange si byakulimba obwana bufunira amasomero ga layisi ekyokuyiga nti abantu batwagala tuli balamu bwe tufa teyayinza kuyamba bantu abantu bajja mu lumbe ne beetemeze lwenkwata akazindalo mu lumbe nangira abantu abasuubiza abantu nga tebagenda kuyamba
abajumba bajja ne bawamba omukolo ne beefula nti bagenda kuyamba kati famire y'omusajja evo ebimanaja ne biva nayogera nako ne banvuma njogera nayogerako nga mbagamba mazima ne banvuma mulumbe ate wali ogamba nti okubeeramu ebyo ebintu si kituufu ntiesa si kituufu n'ekyokubiri abantu bennyini abeetemma mulumbe ne bagamba bonna bafere baze kunoonyezaawo mannya kudda waka kakati go ngamba oti ate abaana b'omwana oyo tebasoma okitegeera kyengamba Seeguya kati omukazi asinga kuba na buzibu ki wemba ntandikira omuyamba kati sitole nagikutte bukwasi n'agenda naye nja kumuyita akomewo nemuwa sente kati n'atandika obulamu nze nyamuwa kapita atandike kuyiiza bwana bwe ngenda gikuwa fonna ze muwa atandika obulamu amanye nti oli bbaawe yafa kati ye maama ye taata atandika okuyamba obwana bwe naye ekintu ekyokuyiga nga bannayuganda nti abantu bakyamuka nnyo mulumbe ate omuzadde yenna obanga oli mulamu gwe olina okukolerera abaana bo bano abantu abajja mulumbe Seeguya ne beetema ebintu n'abaana ba Katolo bwamba bakyabonaabona kano imagine Muhammad Nsereko yafa nabo naye bonna nga balaba mulumbe ab'ebitiibwa eri yatuukiriza kye yayogera okitegeera kyenkugamba mbimanyi era ne ku Lwokutaano nabadde ne mutabani wa Paulo Kafeero wano Swazi bonna naye kakati bannayuganda nga naye ayigamba abaayasuubiza abantu bajja mulumbe nga baagala obuzinda amanye akazindalo kano katukyambula Seeguya era bw'ofunanga omuntu nga kyayogedde mu kamera akituukiriza oyo manya waliwo n'abeemupi bemmanyi mu paliamenti nga basuubiza okuwerera abaana b'abagenzi tebababeereddewo okitegeera kyenkugamba kati fe abasamize beefuga omukono ne tulowooza nti balina amakulu naye kati baaba abaana babonaabona naye nze kyengenda okukola Seeguya era ndowooza sitolo gyagizanya enkya noonya leero omukazi muwe kapito gwensobola agenda atandika obaatunda kyo baatunda kyalabirira abaana be kale munaye basagala mufeera nti nja kuwerera abaana be paka we balifa nange nina bendabirira bangi nange neetaaga buyambi kale tunakwebaza nga obituukiriza ssebo ngenda kuwa ennamba y'omukubire ssebo aye alina okunkubira naawe onoonye muwe sente ze nga wooli kale ssebo ku national theatre kale baayi muganda wange kati naye agambye naye yeetaaga buyambi naye olaba yeewaddeyo bajjo yeetaaga buyambi soba olenga osoyamba bajjo muyambe naye nga bajjo bambi yeebale kulwensonga asinga abalala bonna abali eyo nga basirise naye nga balina ssente mulekawo okusuubiza abaana b'abantu oba abaana b'abagenzi ku nnyimbe ne mutabayamba abaana ba Martin Angume oba babayamba waliwo omugagga nnyo n'ekibiina ky'abagagga ekyagamba kigenda kulabira abaana ba Martin Angume oba Julie Kajugo yabatwala e Amsterdam gyali ne Base Kajugo oba biri bitya nze naawe kakati kati munnange abako n'emikwano yebba gye twongere okumwebaza naye naawe ali eyo nga olina obuyambi bw'oyagala okuwa mukyala w'omugenzi ekika kyamuekyukira ne kibajjako ebintu byonna osobola okumuyamba bagambye wano ndi Hajati Sonia Kigozi owa One Uma agenda kulabirira naye omukyala alhamdulillah n'abaana bannaye bukedde ngalo bungi nnyo social responsibility olaba njagala waba okubanga engazi kubirenga ddala ati mukama mulungi budde bonna mukama mulungi era zembeera zwaki bukedde TV buli lwoleeta akalango wano ebeerawo kati bwebeerawo nekola connection n'abantu ng'abo n'abantu ne bafunamu kyovula nti weeri naawe oba oyambye gwe aleeta obulango ne basponsa mwenna tubeebaza kale tugende mu mboozi za bodaboda Wakiso Comprehensive Institute of Health Sciences lisomesa certificate in nursing, certificate in midwifery, diploma in nursing ne diploma in midwifery extension. Wewandise mu January ne July intake. Little Stars Tenderness Nursery and Primary School enejana nkombi tulina buli ekitagisa omuyizi okuyita bulungi okuwandisa abayizi okuva ku nursery okutuka ku P6 kugenda mu maaso okumanya ebisingawo tukubire ku simu zino wammanga. Mama nyabo babita maswanko oli program bagita echencha okubango tulago mugana wange ali waka abale bwe gwanga bakolera mu Kampala bali mbyala byenjawulo balamusizaako mbanyingidewo n'ebibozi by'abana baboda boda toziwuliza nosigala kyekimu ofunamu okuyiga nosigala ng'oseka tunokukwatibwa n'ennaku beera gwe Bukere TV gy'oliko kwekyakiro oyo
soka waneke bwate mwana lasta mutulengeze nengo lichimana wendi ndikiriya manya kuita matovu jeno amatovan jeno obera ko jawa ngodira nediranga ko jampo mutwe barenga ya ko jabe ko jam mama wa bamita ko jawa bamita matovu jaja wa bamita rubega siba ngabya banga mpande mpo mutoko jya nato mutwe gwa bakazi ko jawa abakazi uli utapita mrambolera ishoga nenga kuchiraba uri mu kibuga bandi mu kibuga nguruba kuzala zibanza ruwero kati wava ruwero noje nokorere no ba usura mu Kampala nze usura wa February busika kumba noje nokorere Kampala mu kwingi sabula kumacha nenzi jaka ungezi nensirayo toyagala ko oyagala nyo kekereza si pangisa nyumba mu Kampala muno sikukekereze Kampala nyumba za beyi ate butono ate obujama bungi mu nyumba za sabuda wamenya nyumba za abayisi nyumba za mitwalo 7 cyenda wali za cyenda ne Kampala wali ne nyumba za mitwalo 2 nezo mitwalo 10 ezo mitwalo 10 zifana zitya zibazinyirira ngagene gende wazi agaite manju mu maso agali mu kazambi kati nze nenaba lagera ekibu ina bana bameka nenaba musanvu abana musanvu nione Kampala yasoba bana musanvu mu musigo abana musanvu wena mu cyalo